bw'okyakaabira mu lwadde Buganda bw'aba avuddewo yeeriwa naffe tukibuuze kabaka oteeseteese otya obwakabaka nga gw'ovaawo obulesa otya tuke tunule ku bulwadde bwe naffe okuteekayo okusaasira kwaffe bambi Ssaabasajja Kabaka obuganzi bwa kitaawo bwamuteesa kutwabulidde ne hayirako okukola ensobi okuva ku Ssebuka Kusuuna ow'olubereberye yeereese bino byonna entya Katoole okujja kwe tekwali mu mateeka kugwanidde kye nagambidde mu Buganda ne kabaka ayazibwa ontegera bulungi naye ebikoleddwa mu myaka 3 Abaganda abakopi aba bulijjo obuyinza bwaffe baabutujjako obuweereza mu Mmengo nga buli mukono ogwo n'obuyinza mu abo baateekeddwa okuweerezeganya nabo abali mu lulyo obuyinza bubajjako Kasujju Lubinga yeenoonya yekka Kateebe yeenoonya yekka ono Namasole yafa alinga alaajana kuba bwe yampita yantegeeza nantegeeza n'ekiramu ky'okutegeeza bawalabe bw'abanga afudde namusisinkagana eri ku lwebajja Ntebe onfuna bulungi nantegeeza ekikolimo kye yakolimira ne Ssaabasajja Kabaka kye nagaana okuyisa ku mpewo n'otegeeza abaana baabwe weewuunye essanga lya Mboga akyalaga bwolesibwe bwa bwereere oyo agenda kujja tuyigiza bwamalaaya mumuwe certificate za bwamalaaya kyose kinene nnyo onalebawo Buganda bwe twatunuulira Bayibuli oba otunuulidde nga gye tukkirizaamu ne kabaka mukristaayo ddala lwaki bwe bayita basisita bamala batya nabwakityo bw'otegeeza nti muntu naye muntu alwala tubuuza mu hayirake Katikkiro tolanga bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka mu mateeka era n'obuyinza obwo tobulina entambula y'obulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka etandikira ku Kasujju Lubinga nga ne mukyala wa Ssaabasajja Kabaka gwe tuyita Kaddulubaala omukulu baakimugjamu ne bakirekera Kasujju Lubinga mu nsonga zonna ez'obulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka yavaayo n'ategeeza nti munyookeze obusa oba mukome okunyokeza obusa ontegera bulungi nabwakityo mu mpisa yaffe y'obwakabaka bw'e Buganda ate kye bayita ekika ky'Abengeya ekitwalibwa Kasujja ebusujja mu bwakabaka bwaffe Abengeya be bannannyini kulabira Ssaabasajja Kabaka mu bujjanjabi era kyali badde mu hayirake nti ow'ekika ky'Engeya omukulu Kasujja yatuukira gwe tuyita Kasujju Lubinga n'avaayo okunnyonnyola empisa n'okutegeera nti Ssaabasajja Kabaka mu mbeera ey'okugolooba kiki ekimutawaanya tubuuza myoyo oba bulwadde bwaffe bwa bulijjo okuva mu mwaka 1931 ku Ssekabaka Daudi Chwa yabategeeza ebigambo bino nti kuva munono yaffe mu bwakabaka bw'e Buganda kabaka tafulumizibwa lubiri mu bulwadde be babasangiddwa mu lineage oba mu layini ey'obuweeza bwa kabaka ate ne ba central government niyegattako ng'amaze kutuuka gw'omulabamu ng'anajja ng'apimwapimwamu ategedde so nga baabasiba kikookolo mwaleeta Mayiga nga Muganda so muziba w'eri Tanzania akulidde muno ng'alinga alina kyabanja noga nti kasajja akatategeera bwakabaka kano kaaba katya ennono efudde katudde ku Namulondo bino bifudde katudde wano kale mu kyo mu buweereza bwaffe obutategeera byakola na hayirake bye bireese ebyo Buganda eteekwa okutulamu baki abagenda okujja okutula mu bifo byabo bagwanidde batya nga tutandikira ku mutwe gwa Ssaabasajja Kabaka kubanga ne mu nnono yaffe kabaka ayazibwa okuweebwa ekifo ekyo onako oyogedde ke Tanzania sikategedde osolo oyo muziba ate waawa waawa Kattikiro Peter Charles Mayiga mu kuweebwa kwa Namulondo ekimukakasaako obuziba bogende wali eri kugundi wano ku nsalo ya Butyaba we bayitira okugenda okuggukira eri Tanzania ekyatta ente ezo omwenda ze lyagenda osamirako ewaabwe Tanzania kyali kiki video ne bazikweka ne batandika zigira bati yasasula obukadde 10 oyo gwolaba okugezaako okuzikiza ebyo tebabimanyawo kugundi ku poti eyo Ssaabasajja Kabaka yeye nnyini kye kizibu ku kabaka nga ye kennyini teri amulwanyisa teri amugoba teri amulinako kapipi nga Jakana Nadduli bunakeera enkya nti mu bukopi bwange sinza kwegwanyiza ntebe ya Ssaabasajja Kabaka teri ali mu lulyo lw'abataka ba Busolya atula ku Namulondo era aweebwa Namulondo abo be bannannyini bwa kabaka obujjodde yali badde alwanagana balangira banne naye byonna yabitta ng'ate amaze okutuula ku kiwu tubuuza kabaka nga ye kennyini nange abatuuliza bakitwanukulire empisa mu maka ge bwe ziba ziboze ng'omumbejja omukulu atuula ku lukiiko olukyusa obuwangwa n'ennono n'empisa mu kutambula tuli waweerwa olwaleero kyekikulu ejja ekiri awo ekyennyala ekiri awatukuvu mwana wa Ssaabasajja Kabaka mumbejja mulamba ayambala bikini n'ebitundu bye ebyekyama ne birabikiramu ne bagaa nti awo olwaleero advancement mu Buganda tukoze abajje gabeereere onfuna bulungi n'avaayo nga ddala kiswala era nga kikakasibwa mu buswavu obusembayo
tuli waweeru tamanyi Luganda nga mwana wa Ssaabasajja Kabaka agenda kutegeeza ki Obuganda nga Kabaka ng'empisa zimenye mu makaage Haji teyeegaanangako ku mmenge era bwano bw'oba oyogera mu Bwakabaka bw'e Buganda kitwale nga ku General de Gaulle first president of France ofuna bulungi bwe yajja mu kunoonya kwa kalulu ke yategeeza Bufalansa mu ebyo byayiseemu ku lwa Bufalansa statement ki yasembe baga nti woba oyogera ku kigambo Bufalansa you mean to talk about General de Gaulle ate woba oyogera ku General de Gaulle you mean to talk about France. Likewise ku Haji Nadduli bw'oba omwogerako mu biseera bino ku Buganda oba otegeeza ye ate era bw'oyogera ku Buganda toyinza kwetoola neetoola bbiri nga tutunuulidde ye mu Kasaka byali bitegeeza ki weewuunye Mmengo baamuyita ne bamuwa n'ekifo baamugoba mu Kimpowooze enkiiko tebamuyita bamuwadde ebbaluwa emuwummuza ate bw'agenda okubuuza ku nkiiko ezo ntujja kukutegeeza baamuleka wakati nga kitengejja ku mazzi bw'omulaba atengeetera mu bantu abaateekawo emigongo gyabwe n'okufiirwa kw'abaana Bamayiga gye bavudde okuba nga beesiga obuzigo n'okulya ebikyepere Uganda y'enkya